nene mukwate ebifaananyi by'obusajja bwe ne mubireleasinga to the public. What justification are you trying to do? Nti mukutte ebifaananyi bya Ssegirinnya ebya private parts ne mubireleasinga to the public. We all know, we all saw that his internal organs were rotting, and that's the time you said he was not sick. Waliwo ne yatuuka okugamba nti ayagala ennyo omwana okusinga amuzaala aba ayagala mulya. So there are those that loved Ssegirinnya more than the mother. Those are cannibals. Anyway, bantu bangi betukolagana nabo nga bali mu National Unity Platform ne tukuuma ebyama byabwe ng'abantu abakulu. But how do you humiliate his body paka kukufa? How? Lwaki mumutwala mu kuswala okufaananako bwe kutyo? Why do you embarrass them? Why do you embarrass the young man? Abadde mu nsi muno ng'abonaabona Ssegirinnya ye muntu abadde talina yadde ssente. Parliament alone yamalidde okuva lwe nateekayo kaayana okwo. Ssegirinnya n'ajja ku live yange, lwaki yalondawo yange? Parliament yamalira ku Ssegirinnya billion over 1 billion. Nga Aga Khan Hospital mukka yamala 936 million. Oyinza okutulaga ku bantu abo bonna abadde ajjanjaba Ssegirinnya. How do you humiliate Kasagga? Why do you humiliate him? Mubadde eno mulya bikyepera abalala mwagenze mazina abalala bali beebase ku mulambo gwabwe bawerekera omwana waabwe. You wake up in the morning but kino tekisoboka. Bano abantu bemusinkana mu politics 90% thugs, ebisajja byalinga okwo ku TikTok nga bimuvuma, toli mulwadde toli ki, bivaayo kati bigamba mutusonyiwe okaaba ki mukaaba ki mukaaba ki mukaaba ki. Ssegirinnya okugenda okusooka okufuluma ebweru okufuna obujjanjabi Muhammad nga twakava mu kalulu mwennyini. Ankubira essimu aŋŋamba Honorable ndi mulwadde, simanyi bulwadde bunnuma. Nadduka e Nairobi gye yava ku kitanda okujja okulayira. Abalala ne batandika okuteekako nti Ssegirinnya adduka musanga atya musango. Njagala mu recounting ebintu bino nga mubijjukira. Ssegirinnya bamutaddeko bennyini abali mu nuupu nga be bajja baga nti nedda Ssegirinnya teyasoma ayina okuvaayo. Bennyini abeefuula abali ku mayiti y'olwaleero, bennyini ababadde ku mayiti ya Ssegirinnya. Abantu bangi, si bonna, saagala kuwaayiriza bonna, abo abantu bangi abaagambanga nti Ssegirinnya yasira mu kalwa akalulu, bennyini abali omwo. Tomanyi obusiraamu bwe bubadde butankana, omanyi neswala Ssegirinnya yajja okuziika Ismail Access Ichuli, oba mujjukira mwenna. Nali ne Ssegirinnya ne wabaawo amukubira essimu n'amubuuza lwaki ogenza okuziika akasajja ako. Ssegirinnya yantuula wano mabega. Next to me was Ssegirinnya ku mukono gwange ogwa kkono. Ne bamukubira essimu lwaki ogenza okuziika akasajja ako ka Ichuli kabi nnyo. Bo bennyini kati be batendereza Ichuli waffe wafa nnyo. You commit crimes ne mumala ne muzisa ku bantu abalala. I'm telling you. Let me see. Bannaye njagala mutunule mulabe. Enseene egenda tupima. Mulabe abasajja bano ba pretenders. How they are going to help that family. Mwenna lwe mugenda okumanya nti gino emikwano gye mukolaakola ku social media 90% of them 90% si balungi. Twawudde mu lwatu tetugenda kuba ffenna paka okujjako nga mukyusizza mu nzikiriza yammwe. Okukkiriza kwammwe kutono nnyo, imaani yammwe nafu nnyo. Yabyabiriwo byansi bya leero just because mwagala ebifo ng'omwana bwe yakaaba. Bwe muba ekifo kye mwagala kiikyo.
Just because abamu bagala bukadi mugenda muvunama ki abatategeera. Bwoba oli w'amaanyi osobola okugenda ne weesimbawo wekanga omuntu nga kye nagamba omwana oyo. FDC ya mumakadi ku bwa kansala ne mugamba gwe genda abalonzi baawula. Nino balaba nga balinga abatakyategeera. Kaakati eno bato y'abategeera n'abatakyategeera. Abategeera weebuli. The line has been drawn. In the sand. Akasitale. Mutuvumidde ebbanga ddene. Balekeeko kati tubajjaako. Baddeyo bakola alipoota bulungi. Muvumidde bantu ebbanga ddene. You think ebivumo birina bye oyina ekivumo ekipya ky'ogenda okunvuma? Buli kimu mwakivuma ne kiggwayo. Mugenda kuvuma ki ekipya? Tekiriyo. Mugenda kunzijjako ki nga Allah takimpadde? Tekiriyo. Mugenda kunnyongerako ki nga Mungu takimpadde? Tekiriyo. Kaakati anti babakolera akasomero awo ke muyina bwe babasomeseza okuwemula mukole bwa akawunti bungi kasita abaliko nga bawuliriza ab'omuzinzi kwe bali wajjama nze siina kyentya okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala yankola. Actually mwe muli mu kabampaani gwe mwali muloopa Sseggirinya. Mwe muli mu kabampaani. Mwe muli mu kabampaani. Eddwaliro ly'omusajja lyali sigaddewo. Ne tugamba in the memory of Honorable Sseggirinya Kawempe eddwaliro lisigaddeyo. Njagala okubasaba mulowoozenga ebintu bino. Mu kifo ky'okuvaayo okomerere Sseggirinya mbu omusuubiriza okubanga yatagala bwe yali ayingira struggle Sseggirinya yakuwa ndagaano ki? Gwe munna struggle munne tewali. Yenno gwe mwali musuubiriza okutagala ayina ne kye yakola. Naye muyina be mwawa kaadi nga ne be baakiikirira tebamanyi oba bakyali balamu oba baafa. Naye ono ayina ekitono kye yakola ate gwe wamuddako n'omufiirako n'omukuba n'omuyuza n'otuuka n'okumwogeza by'atalina kwogera omusajja omuganda akugobe ku mufu. Kuba mu Buganda ekyo tetukikola. Nze nno mbasaba ababaka ba Parliament muddemu mwesondemu ssente akakadde kamu mugende mukwatirire eddwaliro ly'omusajja oyo libeerewo. Kubanga ye kyekyali ekirooto ki? Abantu bewuwe bafuna eddwaliro. Ng'omuntu agendawo n'afuna ka Panado. Omuntu ng'agendawo n'afuna first aid. Museveni ne gwango tole abantu ambayina okufa. President Museveni nkudamu. Dine gwango okuterera abantu ambayina okufa nadala James Asangule ne Ulenge. Musajja gwo bolifa tulikuwa fireworks kisirani gwe swaitana. Tulikuwa fireworks. Abulemu botusiza ku bantu. Dame zotadde kulamu bw'abantu. Abantu abayayana. Abana b'abantu bosiza. N'emirambo gy'abantu gy'obbye Saalongo John. Tulikuwa fireworks ng'ofudde.